Pastor Aloysius Bujinga kyagenda mu maaso n'okujaguza olw'omwana munange gwe yafunye Grace Bujingo era ategeezezza endiga ze ku Kanani nti ssaawa yonna Susan Makula ajja kubeera ng'ate ajja ku kanisa. Katubeere nga tubikuwa. Ate n'ogwozaala ng'oluddewo nnyo obanga era atazaalangako. So era tijaweddeyo omwenda. Naye ng'ali bulungi talina mutawaana gwonna okuggyako muwakke ye esooka. Naye nga bali bulungi. Nandiyodde kanisa eno yonna ne tugenda tubalabako. Oba tugende kati. Naye baatugambye tubalindemu essande nga 2. Era ndowooza ekinaasinga obulungi kwe kubalindira wano. Si weewaawo. Kale tuwanike emikono tubanyike musaayi gwa Yesu. Wanike emikono basabire Sara, Susan Makula ne Grace. Susan Makula ne Grace basindikire Sara. Babikke musaayi gwa Mukama ffe Yesu. Ekisiibo tekitusaze. Mwezi ogw'omunaana tegutusaze. Ne bye twali tulinda nga biri mu mwezi gwa maaso yabisembezezza. Nsaba Katonda atuyambire omulungi Susan Makula Bujingo ne Grace Bereta Bujingo. Katonda abakuume. Tubabika musaayi gwa Yesu. Bagenda okulabikako eri abantu nga banyirira nnyo era nga bali bulungi. Akabi konna Katonda akawugula akasule mu nsenyi enkalu. Maama wone bulungi lukindo munda n'ebweru. Omwana abuuke mu linnya lya Yesu. Ayanguwe mangu okukula agenda asome. In Jesus' name. Yimusa emikono gyo kati nkusabire. Nsaba Katonda mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Katonda nga bali omulamero w'ebyamagero. Akukolera ekyobadolo. Honorable Aluna Kasolo si birungi munnange bibadde mu mbu lugambo ku lugambo nga tetubikakasa bulungi naye ge tufuna galaga nti bano babadde bamaze emyaka 9 mu bufumbo. Twogera ku Dr. Aisha Kasolo okwosa ne Honorable Kasolo Minister munnange bano ekituufu kiri nti bayawukana. Ge mazima bwe bityo nate webiri okitegera kyova olabanga tokyalaba Dr. Aisha Kasolo ng'ali wamu munnange ne Minister Aluna Kasolo kumpi bucha bululu bwaggwa munnange bano tebaddangamu kuba nti nate balabika bombi. Kale bwe bityo nno webiri. Honorable Kasolo bamusuula wudde bannange kikambwe kino. Subscribing, liking, lekawo bakabwawo mu comment section. Ebyomwana munange yafuna accident ku ssomero oba aba essomero lya King David we baali nga bagenze ekutuwa munange tebinaggwa era yoyo omwana gwoli mukuba nti nate olaba kalibala ffe tukyagenda maaso n'okuba nti no tumufollowinga tubeere nga tubikutuusaako kubanga yatuwate ebikwatagana ku mwana ono nayo katubeere nga tubikuwa bambi. Omwana oyo waliwo ekintu ndowooza kyamukosa nnyo omugulu gwa left. Mugulu ne guvunda ali kiruddu. Ne batuuka ekiseera ng'okugutemerako wano wakati mu kisambi wano. Kyekisinga okutaasa obulamu. Kyokka ekyesinga okuluma n'ogwa right gwennyini guyina ekintu ekyagugira wano nga mu kisambi era stiiru. Ne wajjawo ogutuli nga gunene ogubwa nga gunene. Singa tayambibwa Katonda n'amuyamba n'ogwokubiri bayinza okugujjako. Just 9 years. Talina buzibu, talina gwe yali avumye. Tabbanga ku ttaka lya muntu, talina sezaamu omusozi yali abbe, tabeerangako mu byabufuzi. Talina buzibu bwonna naye amagulu gali mu lusuuba abiri okugamenyako. Bansindikira ebifaananyi by'omwana oyo nankwatako kuba bali mu klasi ye muneke ya mumanyi. Ne muteeka ku status yange nga sinaanakola video wano ku TikTok. Waliwo mukwano gwange omuhajati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video eno ogenda giraba. N'agamba agenda kumuyambako. Nansindikira miliyoni y'essente n'angamba ngibatwalire. Prima avuddeyo n'agumya abali ku ttiimu ye n'alyoka agamba nti temutya nnyo temutya nnyo Zahara Toto amwesobolera. Bw'ati nno bw'avuddeyo n'abagamba. Woba oli angenda kuswaza banaye ng'obeera eri ewa Zahara. Temuteeka ku pressure. Ngeshenkola akimanyi. Naye ate saagala omubeere nga mmwe abakola ki? Mwe abantu okugenda mu bikonde gwempagire bw'oyagala. Bw'oba toyagala wagira Zahara
naye tokkirizibwa kusala kujja eno mu buwanguzi nga tumaze obuwangula tokkirizibwa. Loga omusajja va muzanyo omusajja ki nabagamba temuloga abasajja simanyi kyemuliko nabagamba temuloga abasajja tewali budde bannange temuloga abasajja temuloga bajja bammwe tewali na budde obwo bwakuwalana obudde bwowalana genda odownloadinge app ku simu yo yigemu skill tewakyali budde okitegeera ekyo nakibagambagamba dda tetuloga basajja tetuwalana bantu nga siwalana emankubagira naye bakuba sikubako naye bankuba tusobagenda kunkuba sima lwaki mungatta ne mube bagenda okuba muringi nga kazahara tekalina kikasaako nkola kazahara talina kyasobola kukola kati ze mbabuulire byeddala kati nga ndi sirias luli mbadde siri nga nje sinsaaga kati zahara ne muwaamu kati zahara tewali kikonde kyasobola kati muzahara nkuba kikonde mungweri fucking shit tewali kikonde kati ngenda muba wano kubanga olwedde obwongo bwange nkimanyi tewali kyasobola kuba kigenda kunnuma mpozi nga agenda kunnumisa amannya aga ga musongoka naye kuba kikonde mbunengweri kati nze nga tonnansuula nga tonnansuula tuba tugenda kuwefumita eŋŋuumi mbabuulire you will not finish 2 minutes tofaayo bwe tofaayo gwe linda bulinzi lunaku neme okola ki okumalako 2 minutes zoŋŋambye okitegeera bwe tofaayo bw'olaba bankuba kuba enduulu kuba enduulu osanyuke nga bankuba tewali naawe nga Zahara nkuba biki kati omuntu nno kati kamabulireko omuntu gwesobola okutyatyamu yenga lita dansolo kubanga ye lita dansolo kyakula sajja naye abasigadde kati nze tewali ansuula awo ani amafisere bweganda mbasobola okunkuba ebikonde nansuula mpozi lita dansolo era nelita dansolo naye ososanga naye talina maanyi jesinga amaanyi alina gazina mazina nakuba sama zakuba naye nga talina maanyi gasuula muntu nagwe okimanyi Chikenya olwedde ye yajjanga mindset ye mugamba bagenda mukuba kyovola abaamukuba Winnie Nwaji Winnie bazeeka mabuleko abawala bemulabanga bahadigal babeera soft ate tisusi kati Winnie asobola nga tasaana nasuula muntu nga jesi kulekala bwekanyi naye nga tasaana kukuba ngumye kusuula siya ng'omusomu omuweemu kwaga amabina ate amabina ge galwana oba maanyi sitabona ojja kudda mu mabina omuntu azza kuba muntu ng'oddamu okwaga amabina ge gakuba ekikonde amabina si ge gekasika jjaabu omukwano tereera eno fayiti ya bikonde si mabina ate kikimita sirina wasaako nkwata naye kati gwomanyi omukazi omumpi nga nze nga nkola n'ejjiimu oba woyibya bwoti oba gubidde omugulu noza mukulaba nze okugulu kwange noza mukulaba tomala gakusuula ssebo nze nkuba mu sikooti okugulu we kulirinnya wansi kuba kulinnye okitegeera sitambuza bikajjo ntambuza kugulu ebyaddala eby'omwana wa Dr. Jose Chameleone tebinaggwa akkiriza tubeere ng'ate tukuwa Eddie Mezaya enneeyisa ya Abamakasi Mayanja tugiteeke kwani Dr. Jose Chameleone nga taata we yataakola mulimu mulungi okulambika n'okukuza obulungi omwana we oba maama w'omwana ono Daniela nga ye yayonoona omwana we oba Abamakasi enneeyisa ye yagikoppa ku taata nga ne taata bwe yali yeeyise ewaka ng'akuba maama we oba ng'akuba mukyala we
oba omwana ono Abba Makasi enneeyisaayi nga yagikoppa mu guruupu influences, oba omwana ono yatandika okunywa ebiragalalagala, naye nga omwana ono waali oba yavaako. Yenze Eddie Mesaya ndi musajja mukulu, sandiyogedde ku mwana ono kubanga wadde naye mu constitution abalibwa nti musajja mukulu olw'okuba wa myaka 2+, naye nga ku bantu nga ffe oyo abeera mwana, kkiriza oba gaana. Dr. Jose Chameleon tayonoonangako mwana ono Abba Makasi, era Dr. Jose Chameleon mu kwonooneka omwana ono Abba Makasi alinamu 0, wabula Daniela ye yayonoona omwana ono 10/10. Dr. Jose Chameleon yakola omulimu gwe nga taata ogw'okunoonyeza abantu be ekyokulya, ogw'okusomesa n'okujjanjaba n'okulabirira abantu be, era omulimu Dr. Jose Chameleon yagukola bulungi. Naye nga maama Daniela eyasigalanga ewaka, eyasigazanga abaana, nga Dr. Jose Chameleon ali mu kutawuka mu kunoonya ensimbi eziyimirizaawo famire, maama yakola mulimu ki? Era tulabye nga omukyala gwe bayita Daniela akozesa omukisa ogw'okutuuka mu America okutyoboola famire ya Dr. Jose Chameleon. Twamulaba ng'atyoboola maama wa Camille, era ne tumulaba nga yeegattiddwako omusajja ono gwe bayita Abba Makasi, mwe gwe muyita omwana. Era omusajja ono Abba n'akozesa ebigambo ebiri hash eri famire eya Dr. Jose Chameleon, maama wa Camille. Kitegeeza nti omwana ono omukisa alina mutono eri abafamire ya Chameleon okumubeererawo, that is okumukansolinga, okumubuulirirawo kuyiyandizeya, oba okulumwa wamu naye nga mmemba wa famire olw'enneeyisa eyatondebwawo maama gwe bayita Daniela. Era Daniela avunaanyizibwa 10/10 ku nneeyisa embi ey'omwana ono gwe bayita Abba Makasi. Yes or no? Omukyala Daniela era maama wa Abba Makasi, ffenna bannayuganda tusobola okukubamu akafaananyi ku mukyalo ono nti omukyalo ono munnayuganda, naye oli bw'abuuza nti wa ggwanga ki, abamu bamuyita mu Lugwala, abamu bagamba Muyitale, abamu bagamba alimu emisaayi gye tutamanyi. Kiyinza okuba nga ye omusaayi ogugwe nga bwegutyo bwe gulina okweyisa, naye kizibu nnyo. Era ebiseera ebisinga abakyala bafuna obuzibu bungi nnyo mu kukuza abaana abalenzi, whereby abaana abalenzi bawulira nnyo nga bawulira ku ddoboozi lya taata, ndowooza n'abaana abawala. Era nze ndowooza nti Daniela mu kulinnya mu America oba okugenda mu America yandibadde aleseewo olutindo. Dr. Jose Chameleon mwasobola okuyita okutuukirira
okwogera n'okansolinga abaana be kubanga akazannyo k'okumma kamiliyoni emmotoka ako kalagalumye nti omukyalo ono ebigambo bingi eyakokera abaana bano okutuuka okukyayira ddala taata waabwe. Daniela, omwana ono enneeyisaayo embi eri famire ya Chameleone otandise okukungula. Ensonga za Love Mercy munnange nazo tezinnaggwa kaakati bali mu kuba nti nate beetwala ne Louis Light. Ensonga munnange za Love Mercy zikyagendera ddala mu maaso n'okuba nti nate ziranda bamuyita mu ffere nabyo katubeere ng'ate tubikuwa. Naye kati kambuuze Love Mercy atali nnyoko atali kitango atali Katonda omusindikiro wa ssente akyuse obulamu akulogere akokole kimu abantu mwenna abawa Love Mercy ssente sinti mpolereza Love Mercy okwo senga waliwo omuntu eyawa Love Mercy ssente amugulire ettaka n'amubba naye owadde omuntu ssente akunoonyeza abasawo ate kankubulire abantu Love Mercy abantu abawa Love Mercy ssente be bantu abali bagala obulamu bwe kambabuulire Katonda akuyambanga n'akugyamu omuzimu gw'okwegomba omuzimu gw'okweyagaliza babadde nga Love Mercy bwe yagenda ebweru yakola bwakadaama era Love Mercy n'avaayo n'abagamba talidda mu bwakadaama. It's the worst experience of her life. Manya omuwadde ssente akutwale ebunyalugulu manya mbu bakulogere manya mbu bakole bati and then nze Love Mercy nkuwagira ezo ssente webale zirya bw'obeera nga wazirya webale zirya we walibeerayo omulala ajja bambi naye zirya atompeeko nedda Love Mercy teyabba ssente omusawo muganda era Love Mercy namuwa ssente nnyo Love Mercy ate n'ekirala nze abantu baludde nga bajja nga bagamba Love Mercy yanziba bannange nze kati kampuza mugenze oba nti internet mwogedde kati ssente muzifunye temuzifunye yazitwala ate asigala wina ate tebagenda ate obusawo obuganda is the only thing where a person cheats you and you never get justice. Bamama fiina basiiba balya wane ssente z'abantu abantu basigala we bali tolina tewali wala ugenda mulopa naye most importantly bannange mwegendereza ab'eŋŋanda muganda wa Love Mercy yeetaaga omugulira oba ku kigaji akinywe awone obujja mu mutima akakkane n'abantu bonna abali okulwanisa Love Mercy abasinga they are not different, they are not better. Kasita bw'abeera nga tazaalanga ku balongo kasita yazaala yakambuuze olaba nze eyamuwa engoye ez'abalongo I'm not even bothered engoye ebintu actually Love Mercy abaana kati bakuze bali ku stage ndooza endala jangu mbongere ebintu ebirala olaba abamuwa we don't care, we are not complaining. Love Mercy jangu nze ku kyabalongo nkwongerereko fake it until you make it. Namwe mwenyini muli bafere era Love Mercy nze nga sengaawo nkwenyumiririzaamu oli mugezi nnyo
there are so many ways of working. That is one way. Work harder. It is even better. Nga babanga wakuwanira amalusu. It is better. Love masenze wama kwenyumirizamu byonna byokola. I'm proud of you. Keep it up. Chiro. Lere chiro. Muwoza ndi bubiravu mase nabadde muvudde ku nze nga mmanyi twatuukiriza ogwaffe ogw'okumulabisa nti muyaye alimbalimba yeerimbika mu life gy'ataliimu nekiggwa naye buli we mutubeerako mulinga abatulwana tulinga betulina betulwana. Jjajja mugamba atwerabize okawulidde. Jjajja mugambe atwerabize. Simple. Naye jjajja oyo atasobola wadde okutwerabiza ng'otukeerera kumumwa ndota love mase mufiri love mase muyayi atwerabize. Atwerabize oba jjajja ageze omulongo omu afaanagane ne munne ddala ddala. Jjajja ebyo byonna tabikola. Jjajja akube muganda wo balaayi. Akube muganda wo balaayi. Bana bogamba okusiba lwaki jjajja tabaloga? Ne bava ku mwana wo. Musimala bali ku mwana wange nze nja kukwata omuntu nazimba ennyumba simanya nina goloofa kati bba wange ampadde kalina. Tonnaba na kulowooza ku ttaka lizimbibwamu kalina bayimirira bakyanga baligula. Waliwo eyo omusajja akwegomba agamba ono omuwala okumufuna nina omugulira ettaka eddene kwanaazimba kalina naye olwedde omulaze nti olirina. The only people, the only type of men bogenda okusikiriza laavu mase basajja bogenda kuliisa kunywesa. Ng'era bw'oli mu ssaawa zino nga gwalabirira omusajja n'ozaala musajja nga mulina wangaalira mu bufere. Eno waakola eddoboozi ly'omusawo, eno muganda wo waagezaamu, eno gundi kubanga mutta emikisa gyammwe gyonna mu by'ekisiru. Omanyi abasajja bameka omanyi anti Kaduuka engeri gye yali yeeyogeza nti asapootinga abasajja. Abasajja mubakombe bolzi muziweeweete ng'abasajja bangi batagetinga Kaduuka nga yakola ssente ze ziri eyo nnyingi nzibu. Agamba kanfune kino ki anti Kaduuka kinkombe ennankani bolzi ezo. Naye olw'okuba yasooka kufeekinga life nze nazimba olwedde bba wange yampa eno waalimba nti baamuwasizza omusajja yagala okumuapproachinga okumuwasa tasobola kubalowooza mukazi mufumbo kwegamba ne mufooki kati yagenda okukakkana nga buli kimu kiri ku ttaka ng'alina kugenda eyo mu kyalo naye singa teyalimba she would have gotten opportunities. Be authentic. Bakuvume engoye nga wanene we mutuvume engoye lwakubanza sikola bulango in exchange for money naye obulango bwenfunye in exchange for money. Tuwirayitinga bakuvumira nnyo engoye kati wojja ku botiki yange n'olanga n'enkuwayo topsi 8 n'obagamba engoye ozijja wange ngenda kufuna following ne gamba muganda wange leeta akamu ekitundu nkole ne zikulema n'ogira naye singa n'engoye ez'obwerere tuzifuna kubanga we get the opportunities naye buli we weesibako ky'otali oli mu kutta emikisa gyo gyonna gye wandifunyeeko. If you're single, say you're single. You're not single, you're out here on media and abasajja banzirukira. Nze bba wange njagala nnyo weegulire ebimuli. There is a man out there nga alinda bulinzi ka chance to treat you right, to treat you better. But because Shadya Wakyagulanya avuddeyo n'agamba nti Luyaiti olimba, toli single, simanya olimba, tewali musajja akwagala n'ovaayo okukakasa n'oleeta omukono gwa kyaliwo n'ogukwatako. You see my man is here. N'abadde ayagala okujja ku treating a right ako. Nazeeke ennaku naye n'akyamu n'agamba olwedde omukazi gwe mbadde njagala wuuyo bamututte. Bane this media is full of opportunities. Mulekeraawo okutambulira mu life y'okufeekinga, mu life y'okulimbirira. Mukategeera akantu ako. Mulekeraawo. Mulekeraawo. Be authentic. Mweyisaako simanya rich kid, simanya nguze BMW, simanya nguze Oxford, nze mbatunuulira bonna n'aba faking ambamanyiwa. Omuntu y'anootunula n'ogaba kati ono mugambe kimazima ddala. Lwakubeera waliwo aba faking obulungi ne bakifunamu. Naye ate mu kufakingako okwo tobbiramu bantu. Faking is very okay. Tobbiramu bantu ng'ofeking. Naye mumanyi kitegeeza omuntu okuba ng'osobola okuzimba akatiba oba n'ofera abantu nga laavu mase bw'abadde ng'abafera.
abantu abamu katukuno mwogeza nnaku ebajjudde kubanga temulina bongo bukola ssente alunavaawo here nawe genda ofere Relight nawe genda ofere mba mulowooza mbu byangu Love Mase wano yeekoledde ssente ze nga tulaba. We have been seeing that young lady hustling. Okitegeera Love Mase yeekoledde ssente ze nga tulaba. Ennugu kati ebata. By the way, Relight, you should focus on your selling clothes, girl. Hey, you have just started a new business and you are busy insulting the whole social media. And these people are the one that you are trying to put down. We are the one to support you, bitch. Simply because at the end of the day, you cannot afford to rent somewhere like Love Mase. Yes, you know me, I'm being honest. So, okufera abantu nosula mu nyumba nopangisa nyumba yakadaka mu ekitundu, it's a very big deal. Big up Love Mase. Manyina nge nchamuka bannange ninga sigiri. Obadde Madamu Violence mmanyi bamuyambi bagenda mutera akasente ku account. Oba sigala kwogo omulimo gwe bwe baba bamugobye anoonye omulimo omulala naye nga bamuwaddeyo akasente ku account kwekali. Ye bw'asalawo nti kudda Uganda nga yasazeewo n'asalawo nadda. Kumbe byakumusuubiza nti naakomewo Uganda balyoke bamuwa akasente. Bamugulira ne tiketi akomewo mukwano banabe naale mu basuubiza kyota nakwatako tokibala. Abo bola babaagala ewali views. Baagala ewali views. Wano ffe twakola mu kalulu twakavalinga muzeeyi. Nena akasiimu ke batusuubiza tetukafunanga enkuba yatukuba twalinnye ensozi tewali kye tutakola twalekawo abaana baffe mu mayumba ng'omuntu asobola n'okujja n'abakoleezaako ekibiriiti n'abokera mu nnyumba nga goli eyo aluwa onoonya kalulu ka muzeeyi okavalinga muzeeyi. Emirimu gyaffe gyafa twagirekawo emyezi 3 tukavalinga muzeeyi. Abasiimibwa basiimibwa ffe baatulekaawo. Sirabangayo mubaka yali avuddeyo n'agamba ti abaana bano abaabeerawo mu kalulu ne bakavalinga muzeeyi ne bakozesa amasimu gaabwe ne bakozesa TikTok. Mubeeko kye mubayamba. Mukati olwo wakoze ekyamaanyi ennyo gwe bagenda okuyamba mukwano. Beera kalimoko bwe baba tebaakugobye baba baakugobye n'onya omulimu omulala okole. Atasobola kuteera kasente ku akawunti akusuubiza nti komawe Uganda bagenda kuyamba. Bagenda kuyamba ng'okyaliko views ng'okyali mu maaso g'abantu ng'okya trendinga. Bona omala nga biyiseeko akaseera bakwerabidde mukwano. Teri agenda kukubeererawo. NRM bayuza nkiddamu ng'oggyeko Ajati Adija Namyalo. Bonna abasigadde bayuza. Singa okeera ku makyange eyo TikTok yo tekyaliwo tebagenda kujjukira. Obanga tokyaliko views. Baagala ayina views, baagala ayina page etambula ne bw'owagira gavumenti n'ozinisa okugulu kumu mu bbanga. Tebakulabawo nga toyina views. Mukwano nze nkulabula nkuwagaabuwa. Tebakujja ku mulimu gombo bakulumirirwa nnyo. Tebakuleeta Uganda nga pulani yo tebadde yakudda Uganda mbu bakulumirirwa nnyo. Bajja postinga ku mikutu gyabwe bafune views, babakubira engalo, oyo ye waffe, weebale kubeererawo Benita. Ojja mmalooga kaabe tewali wano yali asinga siniya kanaabe kutambuza ggwanga Uganda. Baamuwaaki era baamuyamba ki? Tewali yasinga ba TikTok akola mu kalulu ka President Museveni nga bamukavaringa. Era ndowooza bukyanga gavumenti eno ebeera mu buyinza guno gwe mulundi gwe yasooka okutrendinga ku social media. Ensi n'ensi ne ziraba nti President Museveni ku ground alina amaanyi ku lw'amawulire ge twakanyuganga ku TikTok ne gatambula viral. Mukwano tuli eno tukaaba teri ayamba. Bo baafuna ebisawo bya ssente bali mu maka gaabwe batudde. Balinze nga akalulu kanaatera otuuka baddemu bakozesa abalala we tuli. Bweteta mudobadde mulabi mulungi alokwe ku News Pack channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga n'okuleka obaka bwawo mu comment section. Bella